bwe baba boogera ku ssematalo owookubiri balina ebintu bingi bye beerabirayo ebyalimu, naye bwe tuba twogera ku ssematalo owookubiri mwe musangibwa firimu eyazannyibwa abantu abangi basinga ennyo okugamba nti ye firimu ekyasinze okubeeramu obwongo ne pulaani ennyingi ennyo. Ngeno firimu era erankingibwa ku Google search nga firimu ekyasinze okunyuma mu firimu zonna. Ngeno firimu we twali tuli mu ssematalo owookubiri mwalimu abasajja basatu. Awo we wava n'erinnya lya firimu eno erigambwa nti The Bad, The Good and The Ugly. Mwalimu abasajja babiri ng'omu ku bo mugagga, bati mu kwegala okufuna ennyo n'okwagala okuba nti bafuna ebyobugagga ebingi ennyo, ababiri beegatta ne basobola okufunza omu nga ku bano ababiri bwe kwali yali ayitibwa The Good, omulala The Bad. Muno firimu enyuma nnungi, kati gwe subscribinga atanaba, then gwe yamala okusubscribinga ayagala okuba nti alaba firimu eno, naawe genda ku Telegram account yaffe oba channel, just genda mu Telegram typinge mu Jinja Media TV kimala. Teeka mu Jinja Media TV mu Telegram, gwe just typingamu nga wenchikuya mu Jinja Media TV. Kuba tosobodde kuyita eyo yita ku namba eri ku channel yaffe, osobola ogenda mu description oba anyway oba ku kaseri, namba eyo kweri esembyayo 51 ujaba ogituukako. Telegram account yaffe eriko films endala ziringa mu 100+. Eriyo mu series nebera filimu enamba buli ddoboozi lya vijje yenna. Mukipinge nga musubscribinga bambi, musubscribinge, mulikinge, mucommentinge. Wotuuka ku Telegram commentinga, likinga, tweyongereyo. Naye no gye bayita The Bad, The Good and The Ugly, filimu eyazannyibwa abazannyi basatu nga ku bano kwaliko omugezi, omusiru n'omubi ennyo. Eno firimu yo sijja banyumiza bingi, gwayagala okugiraba just typinga mu Telegram account yaffe Jinja Media TV ogenda beera ng'ogifuna. Gwatanaba ku subscribinga wano bambi wandibadde subscribinga kuba kuno ku channel yaffe kuliko movies nyingi ezitambula, yet ezimu teziriiko, ziri ku Telegram naye tubeerako nezitambula, but tubaagala nnyo okuba nti mwasubscribinga. Naye watanaba ku subscribinga for update n'okuba nti ofuna movies ezi translated ate ku free, because our Telegram channel tetwetaaga sente, tetusaba muntu yadde ekikumi ky'ennusu, just kyolina okubeera nakyo ye data. N'ekirala ffe kyolina tuyamba ku subscribinga no ku Jinja Media TV, no likinga no commentinga. Nze mbaagala nnyo, sigadde nze CEO Jinja Media TV ku lw'enkulaakulana ennungi. Tubaagala nnyo, mwebale kwekuumira.